Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nina wano amawulire genjagala okubanga nkuwa obeere ng'ate togamiisinga ekitongole ekya National Water and Sewerage Corporation kyakawangamudde oluvannyuma lw'okuvaayo ne kitegeeza nti ekkomera ekkulu ery'eruzira bagenda kulisalako oba baalisazeeko amazzi. Era bwe twogerera abasibe mu kkomera kkulu ery'erusira tebayina mazzi. Amazzi agakozesebwa, amazzi ageeyambisibwa mu buli mbeera yonna. Ebitongole bino byombiriri biri wansi wa gavumenti eya NRM. Wabula kigambibwa nti ekitongole kya National Water and Sewerage Corporation nga kikulemberwa omusajja amanyiddwa nga Silver Mugisha, ono nga managing director. Kugambye bitongole byonna bya gavumenti. Ekitongole eky'amakomera nga kino kikulemberwa omusajja amanyiddwa nga Canon Dr. Johnson Omuhunde Rwashote byabashayija mumumanyi bulungi nnyo, n'oli munne amanyiddwa nga Silver Mugisha. Bonna nno bava mu region y'emu, bonna bakolera gavumenti y'emu. Kakati ekitongole ekya National Water kigamba nti kibanja obuwumbi 18 n'obukadde 3 nga babubanja ekitongole eky'amakomera. Naye nkugambye jjukira bino byonna bitongole bya gavumenti. Kakati n'abasibe mu kkomera ekkulu ery'eruzira kigambibwa nti tebayina mazzi gakozesa, tebayina mazzi ga kunaaba, tebayina mazzi gakozesa mu nsonga ez'enjawulo nga bw'omanyi, era amazzi bw'ogomanyi nti geetaagisa mu bintu bingi nnyo. Amawulire gakubye era okusinziira ku mikutu egy'amawulire egy'enjawulo wano nga bagamba the National Water and Sewerage Corporation NWSC has disconnected water services to Luzira Prison Complex due to unpaid water bill arrears amounting to 18.3 billion Ghana shillings. Ekitongole ekyo ekya National Water and Sewerage Corporation kyasazeeko amazzi ekizimbe ekimanyiddwa nga Luzira Prison Complex, ekyo ekizimbe ekyeruzira ekikulu ekyabasibe, nti baakisazeeko amazzi olw'okubeera nti ekitongole ky'amakomera bakibanja obuwumbi 18 n'obukadde 300 eza siringi za Uganda. Era bo ne basalawo tikati solution tuyineemu yakubeera nga bano tubasalako amazzi babeere nga bayiga engeri gye balina okubanga bakiriyalingamu biiru zaabwe. Kitongole ky'amakomera kya gavumenti, kitongole eky'amazzi National Water nakyo kya gavumenti. Kati n'ekimu kisazeeko kinne waakyo amazzi lawe twogerera abasibe eruzira tebayina mazzi gakozesa. Mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa tanaba kubanga osubscribinga kikole obeere nga ate tomisinga nsonga yonna. Annyongera okusooka okutegeeza Haji Abdul omusomi w'edduwa akutegeeza nti ku bizibu byonna by'olina ebikutawaanya mutuukirire asobola okubanga ate abikwasaganyiza mu mbeera yonna. Ne bw'oba toli ggwanga ng'oli bweru wa ggwanga akutegeeza nti genda bugenzi ku nnamba eyo ogiteekemu omulumbe ku WhatsApp eri 0752 abeere nga ate akwasaganyiza ebizibu ebya buli kika ebyo ebikutawaanya. Tuli ku nsonga za Luzira okubeera nga zasaliddwako amazzi. Wulira ekiwandiiko kino. The disconnection undertaken on August 13th has raised significant concerns given the impact on both inmates and staff within the facility. Nti amazzi gano olwayozera ennaku z'omwezi 27 ogw'omunaana baagasalako ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwe tulimu gwennyini ennaku ziringa 14 weeks 2 ze bamaze bano nga tebalina mazzi mu kkomera ery'eruzira. Kati njagala okutegeeza bano bagamba nti kati amazzi bastruggolinga nga si basibe bokka wabula n'abakozi mu kkomera ery'eruzira. Kati nno naawulira mukutu gwa Red Zone TV Sabambulidde Patrick nze ndiwo okubanga ate nkutuusaako ensonga eno wano nga bagamba despite the Ministry of Finance, Planning and Economic Development releasing 2.3 billion Ghana shillings in the first quarter of the 2024-2025 fiscal year, part of the budget 79 billion shillings allocated to National Water and Sewerage Corporation, the outstanding areas remain unresolved. Nti newankubadde nga ministry y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga ekulemberwa Matiya Kasayija nti newankubadde yayisa ssente eziri eyo mu buwumbi 2 mu bukadde 3 nga ssente zino zaafulumibwa oba zaayisibwa mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2024-2025 guno gwe tulimu. Newankubadde ssente ezo zaayisibwa nga zigenda kuyambako ekitongole eky'amazzi National Water and Sewerage Corporation, bagamba nti ffe tetufuddeeyo. Ekitongole ky'amakomera
kirina okubeera nga kitusasula sente ezo. Kati bano bagamba nti newankubadde Ministry y'ebyensimbi yatuwa sente naye naffe zino tukyazaagala. Kugambye baba obuwumbi 2 n'obukadde 3 eza siringi za Uganda. Wabula bo bagamba nti ekkomera lyokka eryeruzira baba banja obuwumbi 18 n'obukadde 3. Wuliriza. Negotiations are ongoing between Ministry of Finance, the Ministry of Internal Affairs, the Ugandan Prison Services, and the National Water and Sewerage Corporation to resolve regular water services to the complex. Bino bitongole byonna bya government. Ministry y'ebyensimbi ekulembera Matiya Kasaija. Ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga ekulembera General Kayindo Tafiire. N'ekitongole eky'amakomera ekikulembera by'abashaija. N'ekitongole ekya National Water ekikulemberwa omusajja gw'eggwanga bayita Silver Mugisha wetwogerera nga bali mu nteeseganya okulaba butya bagenda okuzzaako amazzi mu kizimbe ekyeruzira abasibe n'abakozi mu kkomera eryo babeere nga balina amazzi agakozesebwa. Uganda Prison Services has urged both prisoners and staff to remain calm as efforts are made to resolve the issue. Tinaakulira amakomera asabye abasibe n'abakozi babeere bakakkamu nga yabategeeza nti ensonga tugenda gikkakkanya, tugenda gikolako era mu bbanga si ddene tujja kuba tukiriyalinze era tubeere nga tuyina amazzi mu kkomera lino, tubeere nga tweyambisa amazzi nga bwe tubadde tugeeyambisa. Owulidde mukutu gwa Red Zone TV kugambye ebitongole bino byombiriri, ekitongole eky'amakomera n'ekitongole ekya National Water and Sewerage Corporation byonna bitongole bya gavumenti era byonna biri wansi wa gavumenti ya NRM. Kakati nekimu kyasazeko kinne waakyo amazzi era akulira ekitongole eky'amakomera oyo gwolaba ku screen yo amanyidwa nga Johnson byabashaija yavuddeyo naye n'awandiika ekiwandiiko ekyo n'ategeeza bamuyita Canon Dr. Johnson omuhunde Rwashote byabashaija. Sijja kuwa biwanvu bimukwatako naye nga kyenjagala okutegeeza nti ye Commissioner General ow'amakomera gonna agasangibwa mu ggwanga erya Uganda. Kakati nno bwe bityo bibiri tewali mazzi mu kkomera eryeruzira. Ekitongole ekya National Water and Sewerage Corporation kino nno nga nakyo kikulemberwa omusajja bava mu region y'emu Western Uganda. Omusajja ono bamuyita Silver Mugisha nga ye Managing Director wa National Water and Sewerage Corporation. Ono yakulira ekitongole kino eky'amazzi ate Mugisha yakulira ekitongole eky'amakomera. Kakati bano bombi bali mu kuteeseganya butya bwe bayinza okuba nga bazzaako abantu abali mu kkomera amazzi babeere ng'ensonga ate ziddamu okubeera nga zitambula nga bwe ziri supposed okubeera nga zitambula. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gw'atambula naffe ate naba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Mu mawulire g'ensembyeyo okubanga nkuwa nfunyeeyokko ku bubaka ng'era bulijjo bwe tutera okubanga tukikola nti message zammwe obubaka bwammwe tubuwa ekitiibwa era ne tubusomera abantu bw'oba obadde otumira oba obadde olina gweyagala kubanga ate oyogera naye oba omutuusaako obubaka oba otuwabula oba otuwa mawulire byonna tubadde nga tubikwasaganyiza. Mawulire agasembyeyo nfunyemu ku bubaka obutonotono wabula nga tebubadde bungi nnyo era ngenda kubuyitayitamukko abasembyeyo okubeera nga muteekako obubaka bwammwe ate tubeere nga tweyongerayo mpola mpola. Nfunye Rose Nambusi webale kubanga kwoli avumiridde ekya Parliament okugendebwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Tufunyeyo bamuyise Setumba Dennis webale kubanga naye kwoli message yatuuse ni ono. Agnes Kawoya message yatuuse muganange Mawejje Hakim naye yataddeko message yatuuse bulungi nnyo ng'agamba bannayuganda musimbi gwammwe. Anyway, message etuuse. Ono tataddeeko linnya Shamisha Gre nga bulijjo message etuuse bali kubanga kwoli. Kadunabu message etuuse bali kubanga kwoli. Anjirabye bulungi nnyo. Ono bamuyise Nakyobinga message etuuse. Oba erinnya bwe lityo bwe liri naye nga yo message etuuse wano tataddeeko linnya. Naswa France bali kubanga kwoli message etuuse n'ategeeza nti Joel Senyonyi ne ttiimu yo temugenda mu Northern Uganda mu Small Regional Sittings. Naswa France bali kubanga kwoli. Priska Damba webale kubanga kwoli message etuuse. Sophie Bax nga bulijjo message etuuse. Seboa Yasin n'agamba Guru people where are you? These corrupt MPs are coming to you, please do something. Bamwise Seboa Yasin. Susan Globasera webale kubanga naye kwoli. Mire Nankabirwa n'agamba Bwanika alina ennaku alina akatuli ku bwongo. Nakataviviye ne bale kubanga kwoli message etuuse.
Siripe Shuffleboard webale kubanga nayo kwali message etuuse. Mire Nankabirwa agambye bagenze kwegabanya ssente z'omwi w'omusolo. Message etuuse. Anyesiga Ana webale kubanga nayo kwali nagamba mutugambe nti muli mu campaign za Museveni abagenda mu regional sittings. Anyesiga Ana message etuuse. Ne Tamale Hadija webale kubanga nayo kwali message yo etuuse. Mukutu gwa Red Zone TV tuuliziganye mu updates eziddako.